Okay Momo, omanyi oli muntu ogeza obusungu nga ekintu kyakatuukawo naye tusuubire nti bw'onokkakana muyinza okuddingana ne Kartel. Ate nakawukana naye, mamulooza nayawukanye naye jjo. Tetumanyi. Nakawukana naye jjo, njawukanye naye ebbanga liyiseewo. Era nentukulenga kula abantu abagamba ngu ebintu simanyi biki they don't know tebamanyi kya endinga they don't know. Diro ekyakoma. Era singa mbadde muntu musiru singa najja dda ne mbagamba nti bannange biki naye nayogeranganga naye ng'omuntu ategeera kyeyali alina okukola yali alina okuzinowaringa interviews just the way I did. Oba nabagamba ebyo bya relationship yange kujja byogerako it was enough. Other than okujja nalimba abantu we are okay we are doing okay mitalanga ali eri njiwa neyantu wabula ekirala kyenyinza ogamba dda he shouldn't dare me. Okitegeera kubanga ate nja kuva mu mbeera nsiwuuke empisa nze kati kyalina kyenneeguya. Okitegeera sikyalina kyenneeguya kubanga olaba anvumye nga tebawuliriza na saidi yange so sikyalina kyenneeguya naye nja kusiwuuka empisa singa bagenda mu maaso n'ebiyimba byabwe bye binzifoola okumalamu ekitiibwa okunswazaswaza mu bantu I will expose him. First of all limba aluyimba way back nga tukyali bya biseera byadda nnyo so limba aluyimba dde naye nga tebanafuna maybe the right time okulufulumya n'omukubira simu ti story kikyali wanga anindamu ngenda kukubira nasooka fuluma bweru muneesibadde seefu dakisi bwatu bwe yali oza kiva kuki mukazi biki bye mwenyumiriza mu mulamu wammwe nti bwe yajja kino ne kino byagenda mu maaso oba kino ne kino kyali bwe kiti biki bye mwenyumiriza mu mulamu nze sirina kye mwenyumirizaamu nze nkiddamu sirina kye mwenyumirizaamu kuba sikyali wange. Ensonga za Momo 19 kwasa n'omuyimbi Kartel zikyalanda oluvannyuma lwa Momo 19 okuvaayo ku mutimbagano n'ategeezanga okwawukana kwabwe we kwalimu eddogo era nga bino byatandika oluvannyuma lwa nnika. We twogereranga ne family ya Kartel Evuddeyo nebaako byeyogera ku nsonga zino zonna naye nga tetunnakuwa family ya Kartel katusooke tukuwe Momo 19 omulundi ogwasooka nga byakatandika okuyitingana nti bano bandibanga baawukanye. Momo 19 biki bye yayogera. Soko subscribe ku YouTube channel yaffe, likinga video eno aterekawo bakabwawo mu comment section. Njagala emboozi eno tugikwate mpola mpola paka bwe tunaabanga tugigusiza. Katusooke tukuwe Momo 19 ng'abuuzibwa ku kwawukana kwabwe ne Kartel omulundi ogwasooka. Ebintu nabivaamu dda ate yalaga abantu ekifaananyi kirala ate bw'abalaga nti we are together ate bakube ennyimba ezimufoola ezimalamu ekitiibwa. Kati amaharo ogenda kola otya we wavudde ewa Dax waziza ya maharege? Bangamba webanga later period I'm ready, I'm more than ready okakomyawo. I'm more than ready okomyawo amahare. Bamahare babikire bamanyize ndi ready okakomyawo. Nenkoye drama. They should know that. Kakati wali wakyuka ogenda kola otya ogenda kuddayo mu ddiini yo oba? Nali nakyuka. Nga wafuuka Nze y'Obuyisiraamu nali njagalanga nti omuntu kuva dda nga njagala kubanga era nagikuliramu. Era erinnya lyange bansanga nalyo nga nze Mariam. Okitegeera? Eddiini y'Obuyisiraamu ngibaddemu ebbanga ddene. Sigamba nti nakyuka because of omusajja gwe nali nfunye but kubanga nagikuliramu nakulirako mu maka g'Abasiraamu era eddiini nenjagala ng'omuntu. So nja kusigala n'ekintu kyange nga bwe kiri mbeere ng'abantu Mariam bampise n'abantu Momo bampise. Onfuna? Naye nze kyesaagala abantu boogedde ebigambo bingi nze nfumiddwa nga nziridde ye muntu omu I have nobody to defend me. Okitegeera? Nsirise mbadde depressed, mbadde embarrassed, mbadde insulted, mbadde buli kimu. Abantu bampisa amannya gonna kubanga oli avuddeyo n'abalaga nti nze mukyamu. Naye olw'okuba nkuma obuntu bulamu n'ensirika ne ngamba okay kansirike but kigenze too much.
Okay Momo, omanyi oli muntu ogeza obusungu nga ekintu kyakatuukawo naye tusuubire nti bw'onokkakana muyinza okuddingana ne Kartel. Ate nakawukana naye mamulooza nayokanye naye jjo. Tetumanyi. Nakawukana naye jjo njawukanye naye ebbanga liyiseewo era nentukulenga kula abantu abagamba ngu gyebintu mumidiya simanyi biti biki they don't know tebamanyi kya ending ati they don't know giro ekyakoma era singa mbadde muntu musiru singa najja dda ne mbagamba nti bannange biki naye nayogeranganga naye ng'omuntu ategeera kye yali alina okukola yali alina okuignoringa interviews just the way I did. Oba nabagamba ebyo bya relationship yange kujja byogerako it was enough. Other than okujja nalimba abantu we are okay, we are doing okay, mtalanga ali eri ndiwa yeyantu. Okay, Momo nga tetunnakuleka nga tugenda kwerekereza kubanga ye emboozi mpanvu nnyo naye ebigambo bye bisembayo eri Dax kubanga ebya relationship bino tena nnyo kwagala okuteekayo byaffe naye ebigambo bye bisembayo eri Dax eri family ya Dax. Kyensoko gamba nti family ya Dax njiwe ekitiibwa mbawe ekitiibwa era ekyo nabo bakimanyi era ebintu era n'ebyali bigowize wrong nagendayo kufuna naye ku bintu byonna ebyabaawo sirina kyenaayogeddeko mawulire nti oba kino wabula ekirala kyenyinza ogamba Dax he shouldn't dare me okitegeera kubanga ate nja kuva mu mbeera nsiwuuke empisa nze kati kyalina kyenneeguya okitegeera sikyalina kyenneeguya kubanga olaba nvumye nga tebawuliriza na saizi yange kyo sikyalina kyenneeguya naye nja kusiwuuka empisa singa bagenda mu maaso n'ebiyimba byabwe bye binzifoola okumalamu ekitiibwa okunswazaswaza mu bantu I will expose him. Omuntu yenna obufumbo era life commitment mukitegeera kati togenda kubeera committed mu kintu kyotali happy nakyo abantu we live once so tolina kubeera na muntu atakusanyusa oba atakola byoyagala oba omuntu akukaabya gwobeere ng'okaaba because of someone kubanga oyagala abantu bagambe abcb na era nze mbabuulidde Dax shouldn't dare me ekyakimanyi kubanga nze nasiwuuzedde empisa. Kale, thank you so much. Oye Momo 19 wabula yali mukambwe Nenge ekisinga okumukambwaza kwe kuba nti no omuyimbi Dax Kartel ku mutimbagano ba ku Facebook account ye yali alaga abantu nti bakyali bombi yali alaga abantu nti obufumbo bwabwe tebunnaba kuba nti no bugwawo oba busasika ekyo no kye kyasinganga okunyiiza Momo 19 katsoka tukuddira mu kapaati kana Okay Momo, omanyi oli muntu ogeza obusungu nga ekintu kyakatuukawo naye tusuubire nti bw'onokkakana muyinza okuddingana ne Kartel. Ate nakawukana naye mamulooza nayokanye naye jjo. Tetumanyi. Nakawukana naye jjo njawukanye naye ebbanga liyiseewo era nentukulenga kula abantu abagamba ngu gyebintu mumidiya simanyi biti biki they don't know tebamanyi kya ending ati they don't know giro ekyakoma era singa mbadde muntu musiru singa najja dda ne mbagamba nti bannange biki naye nayogeranganga naye ng'omuntu ategeera kye yali alina okukola yali alina okuignoringa interviews just the way I did. Oba nabagamba ebyo bya relationship yange kujja byogerako it was enough. Other than okujja nalimba abantu we are okay, we are doing okay, mtalanga ali eri ndiwa yeyantu. Tukyagenda mu maaso n'ensonga za Dax Kartel kw'ossa ne Momo 19 naye sooka olaikinga vidiyo eno ate era olekeo obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nti tubusoma kw'ossa n'okuba nti n'omukwano subscribinga eri gwe atanaba kuba nti okyekola nga tetunaba kuba nga tukuwa famire y'omwami oba famire ya Dax Kartel bye yayogedde twagala tukuwe Momo 19 ng'ayogera ku nsonga z'eddogo jjukira nti amawulire gano twagakuwa Momo 19 yavaayo n'ategeezanga obufumbo bwabwe we bwalimu eddogo oba waliwo abaakola eddogo okuba nti no bano baawukana okitegedde nno mukwano era munnange Momo 19 yavuddeyo n'agamba nti
tebafunangako butakkanya na famire ya mwami we oba na famire ya Dax Kartel. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'agamba naye ng'ensonga zonna mbu zaalimu eddogo. Kati ekibuuzo, ani mulogo eyali ayagala okutabula oba eyatabula omuyimbi Dax Kartel ne Momo 19? Katubeere nga tumukuwa Momo 19 ensonga zinazoogereko. Ebyo bigambo byammwe tebyali bigambo byange ate tebyali bigambo bye. First of all limba luyimba way back nga tukyali bya biseera bya dda nnyo. So limba luyimba dda naye nga tebanafuna maybe the right time okulufulumya. Ekirala eky'omwami Medimo tewaliwo nkolagana naye n'emu. Just byali bigambo simanyi na developing a story nange nalabirawo nga eri everywhere naye nga tetulinawo eni nkolagana n'omwami ogundi Medimo. Aba famire y'omwami wange sibayinaako buzibu era sikiwa nti twali tubaddeko n'obuzibu maybe mwaba misquotinga naye I don't see anything wrong mu bintu bye baayogera kubanga first of all sirabamu banti banvuma oba nti bampebula in any way. So sirabawo kigambisa nti oba twaddamu okukwatagana because tulinga bwe twali before tuwogera. Kakati n'oluvannyuma lwa Momo 19 okuvaayo nayogera ku nsonga zino oba ebyali bibaawukanyiza n'omuyimbi Dax Kartel era nga bwe omuwulidde yeesibye ku ddogo. Bayagambye nti waliwo abaali baakola eddogo okuba nti no bano tebabeera bonna. Kakati no ne famire naye evuddeyo ne baako byeyogera. Muganda wa Dax Kartel avuddeyo n'agamba Muganda wa Dax Kartel alina byayogedde tetugenda kubeera nga tumwogerera ffe ng'aba Newspark Channel. Emboozi eno giwulirize bulungi bw'oba wakuba nti nooteekinga side. Bonna wano ku Newspark Channel tubakuwadde ensonga nga bwe zaali nga byakatambuzibwa ku mutimbagano nti bano baawukanye ebyayogerwa ate era ne tukuwa kati n'ebiri mu kwogerwa ssaawa zino. Katukwe muganda we abeere nti nno abaako byatangaaza. Naye gwe omukyala abanga agoba bugobi bakyaliibo tegeeza tosobola tereeza buzibu bwe tosobola kumanya muntu gw'otakuze naye olina kuyita mu bano b'omusanze nabo osobola omutegeera. Naye ate bw'oteekawo embeera nti ate obakuba tteke talina kyayinza tereeza. Dax bamusiba akatambaala mu njogera ennyangu. Siba kiri? Sina akatambaala leesu. Wakatambaala kayinza oba katono naye bamusiba leesu. Sina akatambaala naye bamusiba leesu. Dax tebamusiba katambaala wabula bamuteekako leesu. Oba na blanketi ne bamubikka. Kati alina kukola ki? Ajja kutereera kasita musajja mukkiriza. Jaba Katonda amuwa amagezi amulina okutegeera ajja kumanya ekituufu. Biki bye mwenyumiriza mu mulamu wammwe nti bwe yajja kino ne kino ne kino byagenda mu maaso oba kino ne kino ne kino kyali bwe kiti? Biki bye mwenyumiriza mu mulamu? Nze nganze sirina kye mwenyumirizaamu. Nze nganze nkiddamu sirina kye mwenyumirizaamu kuba sikyali wange. Bwe bityo no mukwano bwe biri naye bwe tunaba tufunye Dax Kartel naye tujja kubeera nga mukwano tumukuwa. Likinga video eno, subscribinga ku YouTube channel yaffe ate loleka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire nno amalala omuyimbi Fille munange yandibanga ssaawa yonna agenda kuba nti atwalibwa yandibanga yazzeemu okugwa mu mukwano. Gwe twogerako ye yali mukyala wa Congz-Kats. Bwe biteno bwe biri era nga amuyinamu n'omwana omuwala. Bwe biteno mukwano bwe biri kakati nga wobirabaawo wadde nga face yakwekeddwa naye nga Fille yandibanga yagudde mu mukwano. Okitegeera nno mukwano tujagala maaso n'okuba nti no tubirondoola tutegeere ani ono mu kifaananyi naye naawe osobola okulekawo obubaka bwawo mu comment section okusinziira ku nviiri ezo olowooza ani gwali naye. Eno ye Newspark Channel tukuwa amawulire nga bwe tugafunye.
Bwetu betambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel atwongera okujukiza nti likinga video eno atera lekawo bakabwawo mu comment section akwasa n'okusubscribinga erigwe atanaba kuba nti okikola. Twagala okubuuzaako ku bantu wano wammanga abalekawo obubaka bwabwe mu comment section tubufuna bulungi. Tutandise ne Retisha Brenda webale kulaba amawulire gaffe atera Victor Nakinobe nawe tukutumiddeko Kagude Charles webale kubeerako bubaka bwo tubufuna bulungi atera were Helen nawe tukutumiddeko Pio Joyce webale kulaba mawulire gaffe Caro Maria nawe tukutumiddeko God Cares Have Faith nawe tukutumiddeko mukwano webale kuba nti no obeerako katusembyeyo Mogera Marvin mubeere bulungi mweraba mwekumire ku News Park channel tujagenda maaso n'okuba nti no tukwa amawulire ge tunaaba atufunyewo.